obulumi tukkirize tubuyitemu. Mikwano tubeera mu nju eyo ne twebaka naye nga n'otulo bwe tujja owulira tukutwala butwazi naye nga towangaala nayo mu tulo gugumuka. You drafted that proposal together. You sat in sleepless nights, in sleepless cold nights. Nga mukola proposal eyo neeyitamu omuntu n'akwekyusiza. The pain is unbearable. It's too deep. But they won't come to apologize. We must make peace with it. Tuteekwa okukkiriza nti wano banteeba until we wake up to the occasion that even our tormentors will never come and apologize, the better. Omuntu akola ekibi n'owulira nga oba weetaaga weesibire mu nju kubanga bw'omulabako owulira oyagala mumulya buli olw'obusungu, and you live to regret it.